Museveni mu system ya divide and rule asobola okugamba omwana oyo nze nanyini sente nze nanyini buyinza nkulabye oyina amaanyi kati njagala kufuula omu kuba singa ofuna omusaala nkugulire ennyumba nkugulire emmotoka nga bw'opreparinga nkuteeke ku ballot paper ojje wesindawo nga president. Muyombedde wano kuba Giludi singa amugamba ekigambo ekyo n'akitwala kuba Museveni mulungi mu kuwa essuubi kubanga bakatumba oyo bonna babadde ayagala okuleeta bonna bafuuka relevant tebakyalina mulamwa. What if nga temukyatamuza komi mwebulu enkwate walumanga musooka musobola wait a minute tekibanga kituufu mbagaye mulinde press conference y'enkya ayinza okupika omwana namupika namugamba nti kati ngenda kujja kuba president kati already aba abatadde waabaagala nti mwawadde omwana ono amakulu kyekiri kye nabagambye kyemutaategedde. When you ignore something, nobody pays attention to that thing. But when you give importance to that to something, everyone will start asking, Chiche chiriawo. Kenabadde mbagamba temuwa mwana oyo self-importance. Temwakitegedde muli mu kuyomba. Museveni ayagala nnyo omuntu gomutaddeko focus. Nti kati oyo gomutaddeko focus kati kamupike mutekewe mwagala mumubeereko nga nze muzimba nfune ekyenjala kubanga oyo kati yasobola okubajjako mutandika okuyomba. Olaba nti asobola okuleeta omwana amuteeka ku level ya president waffe Kyagulanyi amulwanyise ye yasigalire mu kaweevu ng'atudde eri abalaba kati mulwana na mwana kifaananyi kya mwana kimulwana nakyo kino kimwakitegedde. Temwasose kirowooza mwamwongera. Temwasose kirowooza nga mwongera. Bulijjo wano mulina ebintu bimuleka ne biyita ne kiyitawo ne kigenda temukiwadde makulu. Eyo ddiru neefa nebeeramu obumbi neefa. Ekintu kyonna kye muwa self-importance ne mukyogirako eyakizimbi neyakitaddewo kifuna hype y'aba akola. Kati akuletedde ekifaananyi omwana ali mu sentamu family kati kamuzimbe agenda against Kyagulanyi sentamu akulyetinga olutalo era tekawo division yadde lyatuule kubanga ye fanda kati akulyetingira Kyagulanyi omulala in the first pretense gwe otamanyi mutandika okulyetinga entalo ze mutamanyi muzimbe omwana without knowing magezi gamu amatono nga temusobodde kutegeera. Nemo osirika n'otamufokasinga ko kitegeezo yagenze. Ekyo nakyo temwasose kibalanga mwogera. Goina image gye muzimba omwana n'abaleta mumanya geri who is he? Museveni mulungi nnyo mu kusportinga n'okulyetinga ebintu biwa importance ng'akozesa mmwe kennyini. Nsiba wano ssente zange. N'omutwalo gwange wano gumu ne koini y'ebitaano eriko ŋŋaali. Oba kumu mwenda babuloga kwaddeko amanyi omwana oyo. Ng'oggyeko ffe badde bamanyi nti omwana wa Nyanzi. Mwakiwulidde bulizi ne mukibuukira. We kept quiet. Ekintu ekyo kiteeka wansi kibeerewaawo nga tekirina makulu before twakimanya. Goloza lwaki akamifu bwe kajja ne kagenda nga bwe kagenda twasirika tetwakyoma ku tetwaleekana twakireka. We knew tulina ekintu kye tuteekako wansi kiggwe kive kifiiraawo
mukiwadde hayo Museveni wayagala. What if nga wadde omwana oyo essuubi effu kati nga akulyetinze Katumba oye nga n'omwana takozesezza mutwe gwe na kumanya effect egenda motukako mu bulamu bwe n'amuwaga najja. Yes, talina kyagenda kukola but agenda creating a division ne diversion. Oba mufuna bulungi. Ye kyayagala akusulawo pesa bwe muli ttanga temulyogeddeko ezo sente nga zigenze bwe muli wa importance aba basiko wayinze. Ngenda kuwa live example. Bwe twajja mu kalo k'ekyaddo kalo k'ekawempe mwalimu abantu bameka mwalimu olw'omusita abantu 10 nemberamu abajja nga bagenza kukola komedi waabwe. Oyo tukano gati avudde kuwa chama avudde kuwa MP agenze kuwa president oyo nabeerawo. Waliwo avuka basatu bajje baga bagenda ko simbo kuwa president nga abatadde mu sene bigawo bajina bwasine bakola press conference. Where are they? Kubanga temwaba wa platform bogera ko ne bayitawo. Ne Katumba oyo yagiragagera ko temwamogera ko nafa nayitawo. Ngera bayigiriza ekintu waliwo ebintu bitasobola kwogera ko nimbireka ne bifa. Project nezifa bwezi buli lwoyogera ku kintu Museveni kyakuteze oba ogenda kiwama kujukira babo bakola. Nze obutalu luno ngenda duyingiramu nga maze okula press conference y'enkya yegenda okuditamininga kubanga sita kibenga sina kikene nyandusu mpozi nga tagenda gikola era bwagikola ngenda gigoberera manye obuvono obuddo bikiri agenda okwogera mujja kutuwulira enkya lwakutano nja kubeera live. Kwa Museveni yanoonya dda butya wa distracting wa destroying a family ya Kyagulanyi oba family ya Sentamu nga talina butya bwa penetrating ajingiramu. Watifu nti afunye omukisa nga muyambyeko guzimba mwekenyenye. Omwana mufudde ekintu ensi yonna emutegedde abali tamanyikiddwa. Who knew him? Ani abadde amumanyi? Nobody. Nga ne ku kyawo tebamumanyi kati ali ku social media ali ku international level buli politician mukulietinga ekintu nga mukipromotinga indeka temutegerwa kimu kikulietinga. Mbabulidde abantu abadde baziri sente tugenda kwesibo temwaba bakulu ne bafa. Njagala tutandika okwetegereza ensonga nga tonnagiwa makulu kubanga ejja kuba ekufuukira gwe kennyini ekizibu. Otandika okulwa n'entalo zotajja kutegeera. Kibenga tonnakikenenya ndusu. Totta kibenga tonnakikenenya ndusu lwaki. Museveni mu system ya